Ababaka ba Parliament bawakanyizza alipoota y'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Kalayihula ku bazungu abazi bafiira mu hoteri ez'enjawulo. Mu kufulumya alipoota eno ku Lwokubiri Kalayihula yategeezezza nti ebimu ku byatta abazungu bano okusinziira ku kunoonyeza kwabwe mu kkeberero ly'Ewandege yakwaliko Dyson, eddagala eritta ebiku, enjaga kuba n'ebirala. We can confidently state the cause of death is oxygen deficiency following mixed drug intoxication. That is taking a concoction of substances including poisonous ones. Niwe wandibadde mulalu wa mutwe. Ekyo tosobola na kukiikirizaamu n'akamu n'akeddaga. Ababaka bagamba nti abusoovu omuduumizi wa poliisi omulamba okuleeta alipoota ngeno nti bainvesita abajja kuno banywa eddagala ly'ebiko. Abazungu bava batya e Bulaaya ne bajja wano okulya obutwa bw'emmese bwe bayita Dyson awamu n'ekiweke ky'emmese. Naye tusaba Inspector General wa poliisi aleme kweswaza. Bagamba nti oyinza okuba nti n'abayiso bakyanoonyereza ate ngeno Kalayihula afulumya alipoota eyiye. Poliisi owootya ripooti nga tumaze kulaba abantu abavunaanyizibwa ku musango ogwo abanoonyezebwako tonnababuuza gw'otugambye tufe twakizudde bafudde Dyson n'ekiweke ky'emmese. Ensi ebalaba bino bye mukola naye tugoba ne tuziimula alipoota ezo. Ekyo tekisoboka toyinza kitulimba. N'ekyo kati security fe bambi tusula ne tulabirawo nga bukedde ng'enkoko y'omutamiiva era okeera ng'odduka. Twetaaga Mukama Katonda mwennyini ake wansi atukuume atuyambe. Basibwa ab'okunoonyereza okwetongeredde ku ngeri bainvesita gye bafaamu kuba basinga batuuse okudduka mu ggwanga. Ababaka bano boogera n'okusika omu okugenda mu maaso ku ggwanizibwa NRM ekyaviddeko ne ssaabanuzi w'ekibiina Kasule Lumumba oguba abakozi abasukka mu 400. Bonna tugenda basalako okuggyako benkubuulidde be bantu 8. Badde balina ghost workers. Bano beewunyiza engeri ekibiina ekiri mu buyinza gye kisobola okukulamu ssente zisasula abakozi nga bo batambulira mu bugombe. Kitalo pate almighty party pate y'amaanyi pate gye tuwaana eri mu buyinza nga talina ssente zisasula abakozi era Kasule ne Tanga basiiba wali nga beevuma era nga ssente bazisaasaanyiza mu kutambuza mmotoka ez'amaanyi V8 era osanga balina lidika nga 8. Essente ze tuteeka mu pate empitirivu ffe nga bamemba ba Parliament buli mwezi tetukka wansi wa mitwalo 2. Oba za kusiiga njala Cutex oba za kwemyusa kubanga tetulaba kye zikoze. Bano boogedde ku mukolo gunaabera ekibuga ku Sande ogwateekeddwa okwekulisa okuyisa akawaayiro 1,200 bam. Ffe tetujja kubeera mu pate eyo era mwatukoze bulungi nnyo era Madamu Chief Whip Nankabirwa oli mugezi koogaana otuyita kubanga toyinza kuyita lukiiko lw'abananfuusi ate abazira ne tulabikako. Nga abantu bonna ekiseera kino eggwanga likaaba muyinza mutya okusasula bannayuganda nti mwe mutaddewo amazina n'okulya mulonkinga referendum ey'emyaka 7. Yo mbaka mwateka mwagafu ekasambya ayogedde ku kya gavumenti okwewola essente okumala ku mwaka gw'ebyensimbi guno. Kiraga nti n'ebyefuna by'eggwanga biri mu katyabaga. Ssente zizze zibbibwa naye nga tebasobola kulondoola okulabika nti emisolo gyonna giyingira nga tebabbyeko zisobole okuyambako Bannayuganda. Obeid Lutale, Nakassi Nakassi Bukedde Gulino, Bukedde TV.